okusamira okufuna obugagga. Let me tell you one thing. Fetwa ine mpewo waka. In fact, nze yali azikongoja nozikongoja. Ng'eddagala ffe tulinoga. Nali muto, nali mwana muto. Nene emyaka emeka 18. Ng'eddagala ffe tulinoga. Naye nga nfumukako n'evvu. Omanya vvu? Nga nfumukako n'evvu. Nga ne sente. Zenzo gamandi kankwate neguliremu kesimu ya smartphone sizirina. Naye nga abawala banyirira bagiwako okukima eddagala. N'abasajja bamamotoka. Naye nga nfumukako evvu my dear. Naye ng'omanye ensonga enfumuusaako evvu. Bwe nali nga ndi muwala, naye n'omusajja gwe nali njagala. Lubaale n'amuŋŋaana. Ne mmulemerako. Bwe mmulemerako ne banga omusajja we ne bona omuzaala ajja kusuulawo. Omusajja we yagenda. Empewo zaddamu okumpaya tuba funa kino kikuyambe. Zaatulugunyanzi. Nga zingamba kimu, tonnayiga. Twagamba tewawulira kati twagala olozeeko ku kitwali tuggaana. Nafumukako evvu. Kati gwasobola nti ogenda kusamira empewo era omala ozisamira ozigambe zikuwe ssente. Abo abakulu boolaba beetwala bokka. Bakyetwala. Tebabalagira. Ne bw'omusaba osobola omusaba n'asiima n'atakuwa. N'amala n'asiima n'akuwa. Kati gwasamira okwagala essente. Ffe twali tufumuuseko n'evvu naye nga amamotoka gapaakinga mu luggya ewaffe. Mu nnyumba singa oluumu nno. Nga n'ezimba ennyumba ennene tetuzirina. Kati mwabaagala okusamira nga mugamba my dear, nywera. Ensonga z'eddogo, empewo, olubaale, ebyekika, abantu abamu bazibuusabuusa, abantu abalala bazikkiririzaamu nnyo. Omulundi ndowooza osobodde okufuna ensonga lwaki bagamba omuganga teyeeganga. However much bagamba omuganga teyeeganga, ne waliwo ebintu ebimu ebiyinza okuleetera obuteeganga okusinza ku mwana muwala eyagabanga eddagala ly'obugagga nga ye afuumukako n'evvu. Ate in most cases we batyo babeera by the way. Bakanya kimu omuganga teyeeganga. Ate ng'abantu bakukomawo n'obujulizi nti oyo omusajja eyampa obugagga, ti oyo omusajja eyandeetera kinene, omusajja ono yannyambako ku. Naye nga otunulira omusajja yakuyambako ku nsonga, omusajja yakukolera ensonga, omusajja yakola kinene oba kiri eri. Naawe otunnamukono weesika noga ono omusajja agaba obugagga. Maama nga ndaba akasiisira akatoyi ka kinnya siseptinki zinene. Ogenda otundawo naye nga yo yagaba obugagga. So kankuteekoko ne Godfather nga elaboratinga ku nsonga y'emu eyo n'obubonero oba omuntu aliko lubaale. Oyinza obbeera eyo nga tomanyi ng'oliko lubaale, kumbe lubaale akuluma. So Godfather avuddeyo kwera nga analyzing ensonga ku muntu yenna yenna obubonero bw'oyinza olabirako omuntu alina lubaale. Era nga zeezino naye nga sinabeera nga nzikuteekako kankusaba subscribinga no SMX Media. Tujja kubeera nga missing updates naddala nga zino. Obubonero bw'omuntu ng'aliko lubaale bwe bubonero ki? Omuntu aliko empewo z'ekika ng'ono bw'akiŋŋambye nti nsaba oyogereko ku bubonero bw'omuntu nti aliko lubaale. Omuntu yenna aluma omutwe ogutatadde nga baguyiyiriza eddagala, otambuddetambuddeko ne mu basawo, ezo mpewo za kika, oliko lubaale yakusumbuwa. Omuntu yenna atazaala, omukazi oba omusajja, naye nga abasawo bagamba tewali buzibu, toyina buzibu, buli kimu kiri steady, ojja kuzaala naye nga ina actual sense tozaala, obaako lubaale nga yakubanja. Omuntu yenna alina ebimukuba nebimwogererako ebya lubaale, abaako lubaale. Omuntu yenna ng'abeewammwe bakugamba tituyina empewo ewaffe eno, naye ebizibuzibu by'oyitamu zandiba empewo, wandize obaako lubaale. Bali abakugamba balina ensonga lwaki bagamba. Omuntu yenna eyeebajjagala olutatadde bya obaako lubaale. Omuntu yenna eyeeyayuuya nga kusenga enjala emuluma bukiru kaseera yeeyayuuya, abaako lubaale. Lubaale ono tumwawula mu malogo, wadde lubaale asobola okukuloosa, asobola okulaga obubonero obwefaanaanyiriza obw'amalogo, kubanga era lubaale yakulwanirira. Omuntu yenna alwana mu kirooto kyo n'owangula abakulwanyisa, obaako lubaale. Omuntu yenna aloota ngadda ku ssomero, ezo mpewo za kika teziriko kubuuza zo kuyita ozimanyi. Omuntu yenna aloota ng'avuga obugaali, ago mayembe ga mu lubaale.
omuntu yenna alota ngadda mu kyalo buli kaseera Lubaale yakulaga obubonero nti bakozza mu kyalo. Omuntu yenna ng'olota amagye eva ng'olota amagye obaako Lubaale. Omuntu yenna nga byolose bituukirira nga bw'obiroose. Nze nalootako juzi awo polisi ng'entwala biki nesitiwa nnyo time naye nakimanya ekitegeeza era ne ngamba nja kugenda eri abakulu twogeremu naye tebaŋŋanya nabbatuukamu kuba nalwawo. Omuntu yenna ng'oloota ne bituukirira oyo Lubaale. Omuntu yenna ng'oloota obusaale, oloota amaato, oloota enkasi, oloota amafumu, Lubaale. Kisinziira ku kika ki. Kati Lubaale oyo tumwawula tutya mu ddogo ye paati gye ngenda okujja okuwa nti okola ki twawulewo nti Lubaale yamuluma oba Lubaale amulaga nti aliko amalogo agamusumbuwa. Bampita Godfather mubeere bulungi.